Ekyokuwanga nze mpuuga munano wansamba ave buddu nakyo kirina bekirumya omutwe. Nali kwagadde naye no maama sikyasobola wadde akatibwa bwe kati nyabo tokampagwe ye maama ndano mu byampulira ng'amanyize mukyajjawe. The dead are supposed to be left at rest. Togulanga lutalo ku society. Nfanfe wa General Museveni kikakasiddwa nti afudde. Amaje geganye General Peter Erweru oluvannyuma lw'omuteekako sanction eggwanga erya America. Mu ngeri y'emu tosubwa Honorable Betty Namboze bakireke kyakoze Mathias Mpuuga ne Lubega Mukaaku baaba enkoko ekikola baana baayo. Mu ngeri y'emu tosubwa Uptop ayinenge ejja kutte John Segawa namuwalevo byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Mbanirizaako buli omu gy'asinzira okubeera ng'atugoberera. Abali emitala w'amayanja mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugoberera omukutu guno ogwa DPTV Uganda. Saagala kubeera nga mbalwisa, njagala kubeera nga mbatwalirawo muganda wange mu katambi ke tutandise nako. Njagala kutandika ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde agenda mu bitundu by'e Masaka yayimiriddeko ewa jjajjaawe. Njagala tulabe momenti zino era nga jjajjaawe y'ono yekka gw'asigazza mu bulamu bw'ensi yayimiridde n'adduka emisinde n'amuwahaaga jjajja n'amulerako. Momenti eno yannyumidde nnyo nenjagala baganda bange tugirabe oba oliawo tubeeko ebirala bye tuggusa. Okay, keka katambi amazima gali nti akyayina muzaddewo muwe mwagale kubanga akaseera kajja kujja. Omanyi tugenda ne twefumba muzadde wange yanyiiza, muzadde wange tetukwatagana, naye olunaku lw'olitegeera nti muzadde wo ayinza okuba takuwa yadde 10 n'ekimu, ayinza okuba nga tafaayo kiri awo, naye olunaku lw'olitegeera nti muzadde wo w'amaanyi w'amakulu mu bulamu lwe lunaku lw'alimala okuyingira ettaka. Bw'aliyingira ettaka ojja kulaba ebizibu ebikutomera nga bulijjo tebikutomera. Oluusi ng'ensi ogitambulamu bw'otyo gw'olaba weeyagala naye nga tomanyi bazadde baffe bakola bingi bye batatugamba oba oliawo fe okubeera successful yonna gye tutambulira. Kale no bw'obaawo n'omuzadde mwagale muganda wange, bw'obanga yakola ensobi ziteeke ebbali, ebyo by'osobola bimukolere. So njagala kubeera ng'ensonga ngiwummuze ebbali era ngiveeko mu lugendo lwe lumu nga President ayolekera ekibuga Masaka. Waliwo omwami eyafukamira mu maaso ge n'amugamba, mukama wange bankuba emigga embalala ku lulwo, nsaba wano fukamirako nfuna omukisa. Namuwa akamu ku bumat bwe tuyinza okugamba bumat obw'omu mmotoka afukamireko just aseeko amaviivi agende n'omukisa gwa President. Katulaba akatambi kano.
Okay, keka katambi njagala kubeera nga nako nkateeka ebbali bwemanga nkatadde ebbali njagala kubeera nga nkusaba wa vidiyo yaffe like muganda wange buli wa vidiyo yaffe like kigiyamba okudduka ku speed ya yiririri information netuuka ku muntu omulala mu ngeri yemu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okulaba omukutu guno ngenda kusaba muganda wange subscribinga ebisigadde obindekere njagala kubeera nga nkwongerayo bwemba nga nkwongeddeyo njagala kutwala mu katambi akalala omukulu Mathias Mpuuga Nsamba gye buvuddeko waliwo akatambi akalabika ng'ali ne bannamasaka newankubadde abaana bakaleese nga bakazanyiddemu nga bagamba amasaka abo boolabaawo naye yakuŋŋaanyiza namungi w'omuntu mu recreation group olaba mmwe mukama tali basonyiwa so ogenda kuba ng'olaba akatambi ako omukulu Nambooze oba omukyala Nambooze tamulese kyekimu amwanukudde era n'amwambalira katubirabe nijala bagamba kintu kimu nti tulina kyetulwanirira twali muntu asobola tuzza mu ddoyiddoi nga tukinoonya ekyokubiri obuweereza bwange n'omubi akkiriza naye ekyokubanga nze Mpuuga mutano wa Nsamba ava e Buddu nakyo kirina bye kirunya omutwe naye nze sitamiira seerabira sisumagira obwongo bubeera essaawa biri mu nnya bwe neebaka bwenzuukuka so tujja kutambula ffenna njala kwebaza mukyala Saara ono nali kwagadde naye no maama sikyasobola wadde akatiibwa bwe kati nnyabo tokampagwe ye maama funda n'omubi anfuulira ng'amanyize mukyajjawe the dead are supposed to be left at rest togulanga lutalo ku society towegezanga ku bantu olaba n'ab'ebikonde beepima ntono wa kiro 8 avuganya n'ono okay oye Honorable Nambooze bakireke oba oliawo njagala nene ensonga tugigirewo ddala abantu bangi muyinza okukozesebwa gavumenti eriko Mathias Mpuuga Lubega Mukaaku Michael Marike n'abalala Nobert Mau nenjagala mumanye nti buli kintu kyemukola eggwanga lino ensi ekiraba abantu babatunuulira wabula waliwo ebigenda okutuuka nga time Museveni abatadde ng'abalekedde ensi nga buli kye mwakola kivunaanibwa ku mmwe ng'abantu okugeza waliwo omukulu wano General Peter Rweru yalumba abantu b'e Kaseese n'alagira mu lubiri lw'omusinga battibwe era abantu abawerera ddala kumpi 150 mu battibwa mu lubiri lw'omusinga omwami ono n'avaayo ne yeewaana n'okwewaana gye buvuddeko nga bateekako sipiika Anita Among envumbo eggwanga erya America lyaziteeka ne ku General Peter Rweru wabula okumanya nti bano abasajja bo bakozesa naye kye mwerabira basajjamu abali mu yunifoomu abasirikale nammwe abalala be bakozesa okunyigiriza bannayuganda gwe bw'okola by'okoze bakama abo be bakutuma naye ate we katuuka kaseera ak'okunyiga ekitongole kikwegaana Peter Rweru amagye gamwegaana gagamba ebyo yabikola ng'omuntu bwe baba bamuvunaana tebavunaana institution eya UPDF bavunaana Peter Rweru kino kyandibadde kituyigiriza naffe abalala obuteesiriwaza kankikozese naffe abalala kyandibadde kituyigiriza obuteesiriwaza gwe omusirikale ayimirira eyo ng'owulira weesuwanta n'okkuba era ng'ogamba aba NUP banaatambula ddi tukube ku miggo tukube ku tiya gas mwana wa maama bino ebigambo mbigamba nga bwe beegaanye Peter Rweru nga bwe beegaana omukulu amanyiddwa nga Jjajja Ichuli buli omu yamwegaana nga bwe beegaana Sobi omubbi Sobi mwabiraba nawe we bajja okwegaana muganda wange karoke katambi. Those who are criminals have not killed anybody innocent. Those who have, they deserved death.
He may be a celebrated general of the Uganda People's Defense Forces, but to some people in Kasese district, Lieutenant General Peter Elweru has opened healing wounds for many who lost their loved ones in November 2016. Uganda is peaceful because of my actions. And Kasese is very peaceful. They are doing very well. Do you hear any problems in Kasese again? All is quiet. All is quiet because of my judgment. The government of Uganda still owes an apology to the people of Kasese for having excessively killed our people. Such a person who is a member of parliament, who is a senior officer in the army, makes such reckless statement publicly that the people of Kasese deserve to die. Why should we be provoked time and again? We, as Banyarenduru, have moved along the mountains preaching peace, asking the former royal guards to settle down, not to disturb anymore. I know those horrific images are still haunting him. Many of us are still getting shocks. And the more we talk about it positively, the more we heal. I think General Elweru needs to speak to a counselor. Elweru commanded a raid on the palace of the King of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, which left 153 people dead. Speaking after he was sworn in Parliament yesterday, Elweru showed no remorse for his actions. I know I'm a judge of my own during my work. I understand. I understand what I do. I know what I do. We shall meet in Parliament. The human rights defenders have cautioned the soldier. Now his admission and of course his actions attract legal consequences. He's liable for the blood that was shed, but also he's liable for prosecution. General needs to be aware that when people are executed extrajudicially, there is legal liability that arises. That whereas he enjoys protection of the state at the moment, at any one time he can be prosecuted. How can someone, a leader, say this? It is baffling and it's very shocking. Interestingly, Uganda last executed someone in 1998. That's when I remember the last executed someone, meaning that even up to now we don't use the death penalty as a punishment anymore for even every heinous crime. So what are the people in Kasese that were shot down done to deserve such quick justice? Even ICC set me free, said, you have no case to answer. So what are you talking about? Elweru also commented on the recent U.S. visa restrictions on Ugandan government officials. If they have something called that, to hell with them. The point is, what are they sanctioning you for? What did you do and how do these sanctions affect all Ugandans? You are not just the only Ugandan. The human rights defenders want the Director of Public Prosecution to investigate and take action. He must not think that at any one time the law will forgive him unless he's tried and found not to have committed a crime. These sanctions affect General Elweru as an individual and therefore they are of no consequence to the institution of the UPDF, indeed to the country. Okay, ebigambo mubiwulidde. Ekibi tubagamba nete muwulira. Muwulira nete muwuliriza. Mwefuula amatu abagataddemu pamba ne bajja gasokoola mujja kukitegeera. Njagala kubeera ng'eyo ensonga nayo njikwata njiwummuze ebbali muganda wange tusobole okuba nga tugenda kukiddako. Mpuliriza John Segawa yavuddeyo olunaku lwabadde lwajjo lwali lwa mukaaga ku programu ya Kasuku n'agamba nti NUP bwe baba nga tebali mu kuzannya firimu ndala bwe baba si baakazanyiikirizi tewali kyabadde kibatwala Masaka kubanga Masaka buli omu akimanyi nti neeyaayaanira enkyukakyuka naye bano olw'okubanga baakazanyiikirizi balabika bali mu kukola firimu ndala oba oli awo bo kyekyabatutte Masaka si bya bufuzi
bwe baba nga bali serious tebandigenze Masaka. Uptop amwambalidde ebigambo bya Uptop bye bino. Oba ndwadde kye yagudde mbasajja b'envi balina engeri gye beesiriyaasi nga boogera ebyobusiru bw'akusanga oli weewe ovaawo ng'akuwunzise n'olowooza nti omusajja ng'asimba ensonga. So njagala owulirize Segawa, then we come back and pump some sense into his head. John, oyagala kugamba Nuupu yagenze Masaka kuzannya. Toka ntokisho ndowooza ine ekitiibwa. Tubeera very careful ne bye tukola. Naye mulekerawo ate olusuutirizo mukyogerera mu ki? Thank you. Eba Nuupu. Sorry. Bw'ebaabo nga kituufu baluubirira enkyukakyuka. Masaka yakkiriza dda. Masaka yakkiriza dda enkyukakyuka. Era yeegirinda. Kati white for okujja ku firimu. So kusokera ddala Segawa nga nkutandikako njagala kino kitegeere mu bwongo nti mu buli kintu kyonna ng'olina ba rivals. Never get too comfortable even if you feel that you are winning. Eno ensonga lwaki theatre zammwe zaagwa. Lwaki mwatuka akaseera ne mugetinga too comfortable ne muga anti kati ffe wetuli twakiba tetukyalina kyakakasa. Essaawa eno theatre zistrugglinga mwagwa flat. Njagala nkuwa example ya kampani ya Coca-Cola. Coca-Cola tewaliwe badagimanyi mu buli nsi yonna yonna ne bwebeera ensinga erimu olutalo Coca-Cola gyeri operatinga. Era statistics zikulaga nti mu buli mwaka Coca-Cola is spending over $4 billion mu adverts mu kuba obulango. Kati bwe tuba tukozesa entegeera y'envi twandibadde tugamba nti Coca-Cola yakikuba. Tewali nsi gye batagimanyi. Tewali dduuka lyotuukamu nga teriri mu Coca-Cola. Lwaki yandibadde spending ezo zonna ssente mu bulango? Naye lwaki kiri kye nakugambye nti ekimanyi nti waliwo ba rivals beverage companies nyingi kati tesobola kugetinga too comfortable kubanga yakitegeera nti human being omuntu yeerabira mangu. So bw'obanga olina ba rivals oyino sigala ng'okuba obulango. You have to keep reminding people nti naawe you exist togetinga too comfortable kuba beverage companies endala z'oli nazo zigenda kutwalako baki ba customers. Olwaleero omuntu ne bw'ataba wakunywa Coca-Cola olw'ensonga nti akalango kasigala kayita asobola noga nti ngulirayo kakokaawo naye nga sikyabadde intendinze naye olw'okuba nti Coca-Cola esigale kuba akalango nti kasigala ne kakukwata ku mutwe. Ekirungi otula ne kasuku yasoma psychology asobola okugamba nti ekintu bw'osigala okireminding omuntu kisituuka ekiseera ne kimukwata ku mutwe. Abazannyi b'amatatu ekyo bakimanya asobola n'okuba n'ennamba ng'emukuba naye ng'agiyita temuva ku mumwa buli kaseera ne bamubuuza ennamba lwaki togivaako lwansonga yamukutte ku mutwe temuvaako. So kyekyo kyengezaako kugamba nti gwe ekyokugamba nti Bobi Wine ya consolidatinga Masaka weerabidde nti alina ba rivalinga nabo nti nabo bwe bamanya nti ali Masaka gy'alina amaanyi bajja kwagala bajje bamuoverpowering. So ekyo kyalina okusigala ng'akola asigale ng'abeera mu bantu kubanga abantu beerabira mangu. N'ebimu ku biraga nti abantu beerabira mangu. Osobola otunuulira ku makya abantu ne bakeera nga bafiiriddwa omuntu nga bonna bakaaba bakuba olube. Zigenda otuuka ku ssaawa 6 nga bali awo bali mu kkuba lwali naye nga balina omulambo mu ddiiro. Wamala kuvaayo omuntu mulala najja ng'akuba omulanga ne bajjukira nti ate ne baddamu ne bakaaba. Naye mu tayimu eyo babadde bakubira olwali nga byabavudde dda mu mutwe. So abantu baba balina okubasigalamu. Ekintu kye kimu ky'olaba ne mu basiraamu nti mu busiraamu abantu bagenda ku Lwokutaano ne basaala. Everyday abasiraamu basaala naye Olwokutaano bagendayo ne baba preachingira naye ng'ebigambo bye babagamba babadde babibagamba for the last decades nga bye bintu bye babagamba bintu bye bimu. Naye lwaki? Kuba Katonda abagamba nti fadhakiru fa inna dhikra tanfa'u almu'minina nti abantu musigale nga mubajjukiza okujjukiza kugasa abakkiriza nti olw'ensonga abantu beerabira mangu. Ekyo Bobi Wine kyakola kye kintu ky'ekituufu olina osigala mu bantu ng'oba remindinga kubanga ne rival eyo gyogetinze too comfortable gwe nolowooza nti eno na consolidatinga dda ajja kujja ogenda okuddamu okwejjuukiriza nga bakufuuyewo dda nga kando. So Segawaga amagezi go g'owaba obanga tewagakozesa mu kubeera ng'osobola okukuuma theatre n'ebeerawo until now kitegeeza amagezi go tegakola togaleeta kuba tegalina we gaali gakoze. Oyo ye Uptop boss. Kale njagala kubeera nga n'oyo muwummuza ebbali
bwe mbanga muwummuze bbali nzikiriza tugende ewa Namboze Bakireke kyakoze Mukaaku, kyakoze akabinja ka DP Block, kyakoze banywanyi ba Mukaaku. Muganda wange kyetaago kyewuliriddeko. Honorable Namboze y'omu ku bantu abali outspoken nga ye ayogera tosobola muziyiza yadde omugaana okukola ekyo ekiri mu mutima gwe. Era njagala tuwulirize ebigambo bya Namboze nga tulambululira bano abasajja ne Kyagulanyi tebamwagala ne kakati bekwasa kubanga tugenda mu kalulu. Gino mizannyo gyabwe of course tugimanyi, buli we tuba tugenda mu kalulu bino ebisajja bitondawo obubinja okwawula mu bululu bw'Abannayuganda abandibadde bafuna enkyukakyuka. Guno mulimo gwe bali mu kukola. Katubalabe kati gurupu z'abaana byabufuzi ezo zonna zikuŋŋaanira ate ku Kyagulanyi. Bwe bakuŋŋaanira ku Kyagulanyi, Kyagulanyi yajja n'ekintu kimu, agatta ne bannabyabufuzi abali seasoned nti yaleetawo politics omupya. Mu piriyodi eyo Kyagulanyi teyalina political party, yali azenga independent. Oluvannyuma bwe yali yeesimbawo FDC negamba tulina candidate waffe Mwami Kantinti tetumusazaamu, tujja ku constitution yaffe tujja kuba tugimenye. DP naye neetamuwa kaadi najjanga independent. Bwajja oluvannyuma ne bajjawo ekintu kye bayita DP reunion. Naye nanakuwalira nnyo ebigambo bwe byayogerwanga mu DP reunion n'okusinga nga byogerwa mwennyinaze Dr. Bwanika. Bannabyabufuzi abo bakola ekintu kye bayita DP Block. Upload yali ekigatta kye kigambo DP. Bw'olaba ebifaananyi nga basayininga endagaano ya DP Block, bayita omugenyi eyali yeesibye ettayi emmyufu Kyagulanyi. Naye bo ne mu kifaananyi wali ndabye nnyo essimu yange wano evuddeko kubanga bakutte endagaano yaabwe ya DP Block. Naye ng'ono awumbye emikono abakoze eki abatunuulidde. Kakabona nako kali kalagaki. No, nti bano bali begasenga ye teyalina pressure group, teyali wa DP, teyali wa SDP, naye yaliwo ng'akolagana nabo. Okay. So mu ndagaano eyasooka n'abanga bano basaaka emikono ffenna nga tulaba, ye talina we yasamu ki mukono. Nti from the word go Kyagulanyi teyaliiko mu ndagaano eno. Bwe tugenda eka Mwokya waliwo ekigamba nti DP Block egenda signing endagaano ne NUP. Zaali ennaku z'omwezi nga 4 August Mao n'akola press conference nga 3 August n'agamba nga ye major actor mu DP Block n'agamba nti DP Block yavaawo, ebigendererwa tebyatambulirwako, n'olwekyo teri muntu yenna asobola kola ndagaano wakati wa DP Block na NUP. Era omukulu ono akimanyi nga nange bwenkimanyi tewaliwo awo ndagaano yakola endagaano eyaliwo ndowooza bwe bwa Sseruganda bwe tulina ffe ng'aba opposition obutagwa. N'olwekyo tewaliwo mukago guli fomu gusobolera kumenyebwa fomale. Naye bannabyabufuzi abatakabanira okuleeta eddembe mu Uganda okukolera awamu kyekikolwa kyokka ekisobola okuwa bannayuganda essuubi. Kirowooza nti kiri fair eri struggle ffe abamu gye twakomitingamu obulamu bwaffe bwonna. Ono omusajja yatandika ebyobufuzi Mukaaku nga muvubuka, kati akadiyidde mu byabufuzi bya. Kirowooza nti nno aba asasudde emyaka gy'amaze mu lutalo luno bulungi, bw'abaako ebigambo ebimunyiizizza nga n'ebigambo bino bisibuse nnyo ku kigambo kye bayita service award. Wewava obuzibu? No, ngambye nti bisinze nnyo okuttunka. Emabega eri wabadde wajja wabaawo obuntu nga buzimba ne buli kizimba kibaako wekikola ki? Wekyabikira. Because bano basobola to reconstitute themselves. Otherwise, DP Block yaddayo bye baasayininga bonna nti balikola tebabikola. Omanyi ku bintu ebinze ebinyambaza kati ovulo? Mbulirako. Be basajja okugamba nti n'abantu abo ekibambaza ovulo basiyaze era mubaamu ne pampa.
kwegamba ng'olaba bulabi nti bannaffe batukyaye ng'omukazi bw'anakyawagana n'omusajja gw'alinamu abaana Ssaalongo n'alyoka adda mu lujja naga nti oyo Ssaalongo tamalaako ng'ate amulinamu n'abaki n'abalongo. Okay, ako ke katambi muganda wange. Waliwo akalala ke njagala okuteerawo wano. Oli akugamba nti poliisi ekutte enjaga ekutte abapoliisi. Kakati kino Nambaze kyakola abasajja ba DP block yenjaga okukwata abapoliisi ate nga babadde bagenze gikwata. Tuli wano nga poliisi ekoze omulimu gw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba wano nawola abayokeza nsonyiwe bakutte enjaga ababadde baginywa bonna enjaga ekutte abapoliisi ndi soba I'm sober. enjaga ekutte abapoliisi babiri badde basaliikiriza mu ssamba lya poliisi. Sorry. Nga bwe mulaba enjaga ekoze kinene nnyo mu kutaasa poliisi. Poliisi ekutte enjaga ekutte poliisi ng'ebba abantu. Okay, kale geego amawulire oba oliawo njagala tube nga tweyongerayo mu mawulire agatali malungi. Waliwo omuwala bambi abadde atrendinga nnyo ku social media abasinga kummwe nkakasa mumulabye. Omuwala ono abadde amanyiddwa nga Orishaba Gloria avudde mu bulamu bw'ensi eno ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Mawulire si malungi n'akatono. Bangi ababadde bagezaako kubanga mugoberera naddala abantu ba TikTok. Omuwala ono mubadde mumumanyi abagoberera ennyo omukutu gwa TikTok mumumanyi afudde. Kikakasiddwa nti afudde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero era nga ge mawulire agaliko ku TikTok ku app eyo. Njagala kubeera ng'eyo nvaayo bwe mba nga nvuddeyo njagala onzikirize buterevu nnyo nsobole okubeera nga nkutwala ne mugano nago ogamanye okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna oba ge tusoose okufuna. Gabadde galaga nga gava ku mukutu ogwa UBC. Gabadde galaga nti Professor Kiddu Makubuya eyaliko Antony General oba former Antony General era nga yaliko MP owa Katikamu South afudde oba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Makubuya yaliko omu ku bantu abaali ab'enkizo mu ggwanga lino Uganda nga weereza mu bifo eby'enjawulo. Yaliko minisita w'ebyenjigiriza, yaliko MP nga bwe nkugambye owa Katikamu South, yaliko Antony General. Abadde musajja w'amaanyi. Okusinziira ku mawulire ge tufunye enkya y'olunaku olwaleero essaawa zibadde nga 6 ogw'emisana ga leero nga batugamba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Wabula ate waliwo posti gye tulabye endala ng'eva ku mukutu era ogumu nga batulaga nti muwala we ate asambazze ebyogereddwa emikutu egy'enjawulo. Okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Trumpet News .co.ug guwandiise nga gugamba my father is alive says Makubuya's daughter. Kitegeeza muwala wa Makubuya avuddeyo n'agamba nti kitaawe mulamu era nga bagamba in response to report claiming that Kigundu Makubuya, the former Antony General of Uganda, has passed away. His daughter Rebecca Nabagala has confirmed that her father is alive. Muwalawe Nabagala, Rebecca Nabagala agamba nti kitaawe mulamu oba confirminze titaatawe mulamu. Naye amawulire agasoose gafulumidde ku UBC era okusinziira ano nga bwe batugambye nti the report of Makubuya's death were broadcasted
by Uganda Broadcasting Corporation, UBC, the state-owned television network. Nti amawulire gano gabadde gayise ku mukutu ogumanyiddwa nga UBC, omukutu gwa gavumenti oba network ya gavumenti, era nga bagamba mafu tegaliyo, kitegeeza mulamu. Yes, okusinzira ku mukutu ogwa Trumpet News, .co.ug, kitegeeza ayinza okuba mulamu. Ekinaaba kivuddeyo oba mulamu oba yafudde, tujja kubanga tulibaleetera mu bujjuvu. Njagala kubeera nga nkuwa katambi kano munnayuganda munnange gwangoberera wenna gy'osinzira okuba nga otugoberera. Njagala tunnyonnyoka akabinja ka DP Block kano akaze kakyankalanya opposition ebbanga lyonna. Njagala tukannyonnyoke mu bigambo eby'omukulu amanyiddwa nga Mukasambidde. Mukasambidde we muleeta mawulire gano tetugamba nti mutuufu munkwate bulungi, wabula twagamba nti bw'obanga oyagala okumanya omuntu ekituufu kyayogera, mulinde mu kaseera ng'asanyuse nnyo oba ng'anyiize nnyo. Omukulu ono Mukasambidde yavuganya Mpuuga mu kalulu akaggwa e Masaka era ne bamukuba hand down. Naye olwaleero atubuulira amazima ku kabinja ka DP Block kubanga kabeeyawulako bo aba DP. Kakati agatta obusungu obw'okubanga Mpuuga yamukuba akalulu, n'agatta obusungu obw'okubanga bava mu DP kwegamba najja n'amuwangula. Kakati kyaba ayogera gaba mazima. Njagala tuwulirize ebigambo bye era nga bye ngenda okuggalawo nabyo. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu abadde ku mukutu guno. Webale nnyo, webalire ddala okubeera ng'otugoberera. Nsaba Lugaba nnyini byonna atakuumira mpeera abankuumire. Mbaagala nnyo 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 abaganda bange okwetoloola ensi yonna, buli omu gy'asinziira okubeera nga atugoberera. Mukama Katonda abampeere bye musinga okubeera nga mwagala. Bibiina ki ebikola DP Block? Nkubulidde PDP, SDP, some members of DP. Anti members si kibiina. Kakati tosobola kugamba nti ate babeera mu block. Just abakola ebintu ebyo nabakunyonyodde ebigambo ebibadde ebanyonyola. Okay, they're nomads. Nomads. Beba yabagwa mu biri ba Wazoks, ba Locals, Nambuskals and Dingo Berries. Those are present when in UP moyaji kigambo ka Dingo Berry. Kitegezera omuntu omutole. Abali mu DP Block. Ogabe they what? They are majorly Wazoks, Locals, Nambuskals, idiots and Dingo Berries. Because ebintu ebaliko bintu bya just kuudisa abantu. Kuudisa tibiriyo. They are figments of a fertile imagination. Tibiriyo. Era kyovola batoyinza kubisanga wantu ono okujjako ewali bannamawulire. Kwa baagala kukola message ku kintu ekitaliyo kuudisa abantu. Mulimu abali mu honorable. Oyina Mukaaku, oyina Mabike, oyina Lubowa. Babamanyi. Abantu bona boyogedde. Nze tosobola kujja olwaleero mwami Kungu. Nongamba nti omukulu ono bamuyita Kasoma, tuviire gwe tuleeta yasobola yategeera ye mugambye byonna nowayita emyezi ebiri nojombulira nti ono tategeera gwe naleeta lulida. Nze tosobola kuzanya nange bwotyo ku nsonga ez'obukulembeze bw'eggwanga. Sisobola kuddamu kuwuliriza. Ntudde nabo enfunda nnyingi nga bampita ne batunuulira ne nga naye bano mbakolere ki bano balinga omuntu akasuka effumu mu nsiko naye ng'ekigendererwa kye kutegeera mpologoma wa weeri ate effumu lyokka ly'olina n'olikasuka mb'otegeere weeri kati bwe naafubutukayo kakati bw'omala otegeera nga liguddeyo kati okozesa eki obutoletole bwe babeera nabwo bwenkanankana n'obw'omuntu ayagala okupima obuwanvu bw'omugga naye ng'ayagala kukozesa amagulu ga abiri okulaba oba muwanvu okulaba oba wawanvu kati kakati bw'otegeera kati wokitegeera eyo sitwala oyinza ogituwa nga wasanze buwanvu oba ogenze ogamba eggwanga teryetaaga mu bantu bakubeera mu bintu bya
kuzanyirira bano bali mukuzanyikirira okugamba nti abantu betutamanyi njagala okutegeeza toyinza kugenda oba kyalo kye kirinaanyaawo oba kawempo bani n'ogenda n'obabuuza mukakuyani ne bagamba bamumanyi kati abo abantu abalinaanye kwedikwota ya NUP nga mukaku tebamumanyi gwe tosobola kuŋŋamba nti kati bw'agamba nti avudde ku NUP etidde nnyo kati anti bagenda nti be baleeta Kyagulanyi be ba brain behind people power, they are the brains behind NUP n'ebirala. Embwa bwe ziyigga tegizituuza ku mmeeza wanje embwa bweyigga tejja netulano ku mmeeza tesobola kuyingira era yeeyina okulaga ebemanyiyo kasita bayingiza kyeyayizze embwa kasita emala okuyigga mutandika okulya ate era ebyerinde bebimanyi agumba so sitwagala ate bantu kuddawo okugamba bange nti bababulidde tugenze enkolagano eweddewo ewoteri eyo giraba gye bayita Serena ekyamazima yaliko kamataffaali naye abaali baweereza omusenyu kati nga batandika okukubuulira mu jangu nga ne bajja ne bagamba twaleeta omusenyu ffe twaleeta omusenyu kati mbu bajjeewo batuule kubanga baali bazimba ekintu kye batalina kubeeramu bo kye batajaamu baakoma ku musenyu na bricks naye kati ekiri awo si musenyu na bricks mwagenda mudde ebintu ebirala ebikulu bo ebitabasobozesa kuba na bisaanyizo bigendawo Serena we yatuuka gwe eyaleetanga omusenyu neyasikanga wilibaro ete kyali level yo abaana abo bonoonye nnyo ebyobufuzi bya Uganda olaba Uganda eno twandibadde tusobola okukola enkyukakyuka baana kyabadde DP block bonna abo nga bobamenye naye ebbanga lyabwe lyonna kati mwami Mukaku Lugundi oyo teyeesimbangawokko ndi musajja mukatuliki njagala lwolibeera naye omubuuzi oba yali yeesimbyeewokko ku tiketi eya Democratic Party mu bulamu bwe ate nga ffe tugenda okuyingira DP nga be bakulu baamu tiketi egi si wa DP ati gwe mubuuzi kubanga okubeera owa DP nze okuva inayingira DP emyaka 24 emabiga seesimbirangawo ku tiketi ndala okujjako DP yakubuulira atero yali yejeesimbidde no yali yagala ya NUP mu 2021 ne batamuwa NUP kibiina kipya ono musajja mukadde tosobola kuŋŋamba nti kuli musaayi gwe gwatandisaawo jjozi tasobola kuga nti NUP emuli musaayi kisoboka akatandika era bo be bakuba sibaamu matiketi bummi naye mpulira mbu ye yali akulira akakiiko akazigaba mwennyini kati wateekeddwa okubaawo ensonga lwaki yali agaba baamuwa ye nennyini n'omuwa tebaamuwa baamuggyako obugabi ate ne batamuwa why be babyekolera ebintu byabwe bano bagenze NUP tegenda kusaanawo bano bagenze okay kakati ekyabaddewo kifaanagana n'enjovu ebulidde mu lusaalu njagala otunulire NUP ng'enjovu ebulidde mu lusaalu naye ng'ekikere kinyiize nnyo nti ekirinnye ne kigisamba sikitegedde ddamu okyogere bulungi singa ekikere kisamba enjovu nga kigivunaana nti ekirinnye kyekyabaddewo enjovu kiyinza n'okuba nga kigitwalira okuginnyonnyola ennyo nti etegeere nti baagisambye kati ye DP block okuva ku NUP enjovu teyina keyawuliddemu wadde nti olina ogisomesa nti okusamba kyekino basamba bwe bati era baakusambye katono kyo katungi